nze okumanya nkumanyi bulungi sikwesibaako bwesibi. Gwe omu ku bantu abatera okusanga ebipande nga kuliko ekigambo tours and travel ng'omanyi okukisoma naye nga obadde tokimanyi nti kitegeeza okutambula kulaba. Ne bw'onewakana nze nkugambye obadde tokimanyi. Obadde olowooza nti okutambula kulaba mu luzungu ye walk and see. Naye leero sazze kusomesa. Nzize kwogera ku nsonga za EDDY KENZO. Abantu abanyigira EDDY KENZO olw'okuva ku ludda lw'opposition n'asaidinga ne gavumenti batuufu nnyo, batuufu ddala era mbawa tick. Naye abantu abagamba mbu EDDY KENZO tasobola kuvaamu magezi gawabula president ku nsonga za creatives muli bafu nnyo nyini ddala. Ekyo kyekyandaze nti abantu abamu baasoma mu wawa okuli Honorable Ssemujju n'omukyala Matembe. Bantu mmwe mikwano nabawulidde bulungi bye mwayogedde, naye ekisinga obbabonyaabonya ye ego, amalala n'okwegulumiza. Mwagala documented honors, temumanyi nti waliwo ne kye bayita divine honors. Yes, you too, you are professionals. Honorable Ssemujju oli professional journalist. Honorable Matembe oli professional lawyer. Naye ekibatawaanya kintu kiri kimu kyokka, confusion. You can't differentiate between creativity and professionalism. Mwe mulowooza nti okuba creative kye kimu n'okuba professional. Professional yenna aba knowledgeable on the highest order. Ate creative abeera limitless in mindset. Ne Albert Einstein yabagamba nti imagination is better than knowledge, cause knowledge is limited and imagination covers the comprehensive universe. Mwasudde obubonero awo omuganda omutuufu bw'aba takukwese aba akugambye nti wasoma mu wawa. Kati awo Bobi WiNE wabeeranga ya disorganizing a system for the good of the public. Kuba Bobi WiNE nga tannajja ab'ebyobufuzi mwalina akabonda akammwe nga mweraba nga ba elites, ng'ate aba creatives mubalabanga abadongo. Ne Bobi WiNE bwe yayingira bw'ati swi mu art bakiyita gradient, n'abanga amenye ekisenge eky'okwegulumiza, n'abanga ataddewo olutindo mugatta bantu. Njagala mbagambe mmwe bantu mmwe abeyita ba elites, ekintu kino mukitegeere. Abantu abamu bali charismatic, ate being charismatic kiri divine, kya butonde. Ate abantu abalala bali knowledgeable. Okuba knowledgeable olina okuba nga ofuddeyo n'onoonya amagezi. Ebyo ebintu by'okwegulumiza nti ono tasaanidde ono yasaanidde, kyekiraga nti mu nsonga ezimu ba professionals ensi beetunuulidde
ate muba bit primitive kubanga mukyala Miriam Matembe yalibadde olutalo Zalawu alina kubanga olutalo aluggula ku bantu nga mukyala Magi Kigozi mu Kalibeeyo. Honorable Ssemujju Nganda olutalo yalibadde aluggula ku kazi we Bashir abagwa mu Kalibeeyo, naye ali ku muntu one of the Uganda's biggest export EDDY KENZO. Kambagambe yo mmwe mikwano tukuze tubawulira era muyina ebitiibwa, naye mulekerawo okwegulumiza. Mumanyi bye mumanyi, naye ate era bye mumanyi okumanya siwe kukoma. Eyategeera bye twetaaga Ssenyonga, gwe mulonzi, gwe mulodi, akabonero gwe, akabonero buwanguzi, akabonero World Cup, era ekikopo kye kyaffe. Ekibuga okugenda ku feezi empya kiba kyetaagamu eyo feesi empya ku bwa Lord Mayor Londa Ssenyonga Moses.